Akram Lutayo mukubegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Parliament okukiikirira Bamakindi Ssaabagabo Municipality olwavudde wakiso okwewandiisa eggulo yasibidde Seguku gy'azimbye ofiisi abantu bagenda okukiikiramu banajjango okumusanga okumwanjulira ebyetaago byabwe. Omukolo gwegumye abasomedde manifesto y'omuli byonna byagenda okubakolera okuli okunoonyeza abavubuka emirimu ebyenjigiriza abasuubiza okubyongeramu amaanyi amalwaliro agenda kukola ekisoboka okubasakira gongerwe okuzimbibwa naddala aga gavumenti n'abakyala bwe bazaalira ebikozesebwa biteekebweyo okukendeeza ku muwendo gw'abafiira musanya. Era nga waliwo abasawo abamala okuyamba promote maternal and child health programs in the constituency. Tufuba okulaba nga abakyala abazaala n'abaana programu eziri ezibayamba. Ebyobulimi n'obulunzi wakubitumbula n'okusomesa abantu okukozesa ettaka lyabwe ettono okulundirako n'okulimirako bafunemu nga kaweefube ono yamutandikako dda ng'enkoko kyagabye eziwera n'ebirime. Nkola ate njagala nnyo abantu gegana amakula gemukola ki gemulaba. Jajjange bwe yaleka wano n'agamba Lutaya nkwasizaawo n'alibadde nkolawo ebintu ebirala but I've sacrificed for politics. Neŋŋamba kanzimbe ekitebe nkiteeke mu byaki banange sibaagala. Ebyenguudo amazzi n'amasannyalaze nabyasuubiza okubifaako era ng'ebimu agenda kwongerezaako kubanga ab'Esseguku nti abaleetera dda amazzi ga taapu ku bwereere. Bonna abasobodde okubeera mu kintu kino twagala tulabe nti Makindye Ssaabagabo egenda ku ntikko kuba kituvuddeyo twagala tulabe nti abavubuka tuvaayo twenyigira mu nsonga zino z'obukulembeze. Imamu w'omuzikiti gw'Esseguku Hussein Abdallah Mapesa asabye Akram Lutaya bw'atuuka mu Paalamenti okukola ku byasuubiza abantu n'okusigala ng'atwala abalonzi be ng'ensonga enkulu. Owereze abantu n'obuvunaanyizibwa. Akram bw'abakuba ekigwo mukkirize mukole naye. Abuulizi Ronald Ssemakula okuva mu kanisa ya St. Matthew Saabala ne Ssemakula Livingstone okuva mu St. Peters Kibiri basabidde Lutaya ne bamukalaatira okukulembeza Katonda mu buli kimu. Era kyava agenda laga nti nteeka okuwangula n'alumba kale bwe buwanguzi obwenkuwangulirako. Cedric Kauma omu ku baagala obwa mmeeya wa Makindye Ssaabagabo Municipality asabye abantu okulonda Akram Lutaya kuba tyabadde tannagenda mu Paalamenti nga byakoze byeyogerera nga ambulensi y'ekitundu, weema, obutebe n'ebirala. Tusazeewo okutambula naye mu lugendo luno okulaba ng'afuuka omubaka wa Paalamenti. Tebamanyi nti emirimu egirabwako n'amaaso giva mu kuteekerateekera mu kisengeyo gye batatuula ate ne wabawo omuntu agoberera. Ne yaliko omubaka wa Makota North Amelia Ann Kyambadde asunsuddwa akakiiko ebyokulonda empigi n'akasiba okuvuganya ku kifo kye kimu. Amelia awerekeddwako eyali omumyuka wa pulezidenti Edward Kiwanuka Ssekandi. Oluvannyuma lw'okusunsulwa alaze bye yatandikirako singa abalonzi banaamuza mu Paalamenti. Bw'ogenda mu ddwaliro eryekomera ly'abakyala gye batwala abakyala okubatulugunya bagenda ne basaba emitwalo 4, emitwalo 5 okubalongoosa. Kati nze ndaba nti yafuuka upper prison. Kati nze nvuddeyo okulwanirira omuntu wa bulijjo. Agambye nti ebbanga ly'amaze nga taliyo ebintu bingi n'emirimu egizze emabega nkati azze kutereeza ebyasoba n'okwongera okuleeta enkulaakulana mu kitundu. Emyaka 5 badde twafuna saavisi esannidde naddala mu byobulamu, naddala mu byenjigiriza n'ebintu ebirala ng'enguudo n'ebirala. Abalala basunsuddwa ye Harriet Mbabazi akwatidde NRM bendera ku kifo ky'omubaka omukyala owa Mpigi, Godfrey Matovu azze kuba namunigina ku kifo kya Mawokota North ne Sam Akol ng'ono yadduka mu kamyufu k'NRM nga yeekwasa nti kaalimu emivuyo ng'azze kuba namunigina ne Susan Nakawo Kinsambu avuganya ku kya Mawokota South ng'ajjidde ku kaadi y'NRM nga bonna abalazi bagenda okusaaka essira. Twagala programu ezo bannamawokota bafuneko omugabo gwabwe. Era nze mbagamba ekigambo kimu tugenze mu race. Abavubuka tebalina mirimu twesanze nti ne ku district. Ne munnakibiina ky'FDC Alex Senkali eyeegwanyiza eky'omubaka wa Nakaseke Central nga yaziddwa yeggula okufuna certificate ya senior y'omukaaga asunsuddwa azze ne mukyala we n'abalala okubadde akuba ebifaananyi ng'akozesa akasimu akaakazibwako eri akatooki. Gwe muleese empapula ziizino buli kimu kiwedde. Ekisooka musajja wa kigambo kye. N'omubaka omukyala wa Nakaseke Sarah Najjuma azzeemu okusunsulwa ku kifo kye kimu ng'azze ne bannakibiina ky'NRM abalala. Najjuma
agambye nti byakoze byeraga era n'asaba ab'e Nakaseke okumuzaayo okubakiikirira. Ndobinze programs nyingi ez'enjawulo eno district yafuna ambulances ebbiri omulundi ogumu. Ne minisita omubeezi wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye asunsudde okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Nakaseke Central. Kyofa agambye nti essira agenda kulissa ku bavubuka okulaba nga bakola basobole okwerabirira. Tulina omukisa, tulina amakolero mangi mu Nakaseke, tulina n'industrial park namba yeetaaga abakozi abasukka 5,000. Zegatta abantu b'e Nakaseke naddala abakulembeze. Tuzze tufuna okusomozebwa okwenjawulo nga kuyita mu bakulembeze ab'olubatu